nekkiriza kati awo bagambira nti Yesu n'abeera nga yaleeta okuwamba abali bawamba Isirayiri ate ne bayisanga nga bawambiddwa okukkiriza enzikiriza yono Yesu yali akomereddwa. Kati naye okuvaawo okugenda mu maaso kyakyolwo eyo yatandikirwawo ddala bwetyo nga bwe yali etambula. Roma ye gijjako ekyayo. Roma bw'ejjako ekyayo ekituuma state religion nti yene enzikiriza ejja okubaawo ey'Ekirooma. Tujja kukkiririza mu gundi ebigambo ebyo Yesu byayogedde mu nzikiriza yaffe ey'Ekirooma. Bo ng'eggwanga beesaliddeko ekitole kyabwe ng'eggwanga. Kati eyo kyaki esooka baagiyita nga bwe tugyogera mu gundi mu nzikiriza nti the one holy Catholic and Apostolic Church, ekkanisa entukuvu enkatolika ey'ekitume. Kati enkatolika abantu abamu bagenda ne baluza ne bagamba enkatolika bategeeza nti y'ekikatoliki ky'e Roma. Ekigambo Catholic kitegeeza universal, ekintu eky'abantu bonna. Kati ng'eyo ekyaki gye bagamba esooka mu butuufu ensi zino endala ez'omu West zo zaagendanga buli omu n'abegako ekikye n'atwala nga Russian Church, Serbian Church gundi bwe batyo. Kaakati yo Bungereza nesigala ng'eri wansi w'Abaroma ng'ensi gye yali efuga. Kati Roma netandika okusaasaanya ensi enzikiriza yayo eno empera gye yali etongozza n'egisaasaanya mu bitundu ebyagundi mu bitundu bye yali afuga ne Bungereza mweri. Kaakati mu mwaka ogwa 1900 mu manyaka mu 1534 King Henry VIII yali awasinzira omukazi nga bamuyita Catherine. Naye King Henry oyo yali asikira kitaawe n'amugamba kiki kabaka kyateeka okukola ekikulu nga kitaawe ali ku kitanda kye kwe yafiira. N'amugamba nti oteeka okufuna omusika anaasikira Namulondo ya Bungereza. Kaakati King Henry oyo n'ayagala omwana mulenzi. King Henry VIII kabaka ndoza kabaka w'e Buganda ekabali ba king VIII. Kaakati bwe yawasa omukyalo ono, omukyala n'atandika kuzaala bwana muwala n'azaala n'omwana omuwala omulala. Kati King Henry n'afuna omukazi omulala gwe yayagala. Kati n'ayagala ono amugobe. Kaakati n'ayagala obufumbo buno babugyewo. Kaakati e Roma ng'ayina kusaba lukusa Roma ewa Papa n'agaana. Kati Henry bwe baatula ne bagamba maama Papa yagenda n'otuulira kabaka waffe wawasa ne watawasiza. Kaakati Bungereza ne bagamba nti tubeekutuddeko kwekukola ekiprotestant ekyabwe akeekalakaaso ekyaki yakeekalakaaso ka Bungereza. Kati ne beekalakaasa olw'ensonga eyo. Kaakati bwe beekalakaasa olw'ensonga eyo ne King Henry n'afuna oyo omukazi omulala, naye ate simanyi oba n'omwana omulenzi gwe yazaala naye yamulamira kuba nzijukira ndowooza King Henry omuntu eyamuddira mu bigere era yali mukyala. Naye gwe gamba Church of England n'ekyukanga n'eddengeri n'ekyukanga n'eddanga eno okutuusa bwe yaggumira n'ebeera ng'ekulirwa kabaka wa Bungereza ng'ekutukiddeko ddala. Kati ate n'eya Bungereza n'egenda ng'ekutukamu ebiwayiwayi ebyenjawulo ebyagendanga nga biwakanya kino. Kyova osanga ate kuganga gye byaggwera buli muntu kyayagala kyakola nga bapastors abaliwo kaakati abali Uganda abangi nga buli omu kyayagala kyakola. N'okutuuka kati ekyakutukakutukamu. Kaakati tugenda ne tudda emabegeera ne tugenda ne tusanga eddiini ey'Ekiyisiraamu. Kubanga nga bwe mbategeezezza nti okulambula mu bitundu ebyo kyova olaba bafuna abalambuzi bangi nnyo mu bitundu ebyo ebyensi za Eastern Europe, kubanga waliwo history nnene nnyo naddala okusinziira ku madiini. Ate nga amadiini gundi influence zaago ekintu kyako kyasaasalira ensi yonna, ffenna ne kiba nga kyatutuukako ne kikolako mu ngeri emu oba endala. Kati ekitabo ekitukuvu eky'Ekulaani kyatandika n'ebintu okubikulirwa okwajja ewa Nabbi Muhammad nga bannaffe ab'omu Arabia bwe bamuyita. Yalina emyaka 4, omwaka gwali 610. Kati ekintu ekikulu ky'oteeka okumanya ekimanyiddwa ennyo mu bitundu bino ebya Eastern Europe oba mu bitundu bino ebirina oluddadda okumpi n'ensi z'Abawalabu, kubanga bonna abo ne bw'oyingira mu Europe bonna balina engeri gye bafaanaganamu n'empisa zaabwe n'amazina gaabwe n'ebintu byabwe eby'obulombolombo. Ti mu biseera eby'edda baali bakambwe bulungi.
nga bantu bakambwe. Kakati katugambe nti nno nze mbadde nvuga eggaali ne ŋŋenda ntomera omuntu, kati n'ogenda otomera omuntu oyo gw'otomedde oba ye Hasani n'omutomera. Kakati bw'omutomera nga Hasani agweri, nga Hasani agenda ewaabwe ng'alwala, nga Hasani afa, nga beewaabwe bajja nga bagamba nti wasse Hasani, nga baga nti kakati n'olwokuba nga wasse Hasani naffe tugenda kutta omuntu ewammwe. Kati nga bano bakuŋŋaana famire eno ne famire eri nga batandika okugamba nti temujja kutta muntu yenna, mutone yasse Hasani, nti mwe bwe mwabadde mugenda okutta Hasani omutomera mwatubuuzizza ndi tutte Hasani ono. Kakati lwaki ffe mutubuulira nti tulondemu mmwe mugenda otubuulira ni bwe ffe tujja kwerondera omuntu gwe twagala. Kati nga bakwata famire yammwe nga balondamu oba omusawo omukulu oba looyo omukulu nga bagamba twagala oyo. Naye Hasani abadde asiika ngege ku kkubo. Omuntu waffe obwayamba ennyo bw'ati mu kitundu, ate naga nti bw'omulaba ng'asiika engege ku kkubo gw'omumanyi omugaso gwe tulinayo, kwega mumusolwa kubanga mumulaba nga kwega mujooga, mwe mulaba abantu babannammwe nga mugamba nti basiika engege ku kkubo ndi katubatte. Feno tujja kutta oyo. Kati oluusi nga bayinza n'okukanga bwe bagenda nga batta oyo, bwe bamala okumuta nga bali bagamba nti mu musiisi w'ebyennyanja musseemu looya, tuteekwa okujja okunona abasiisi b'ebyennyanja babataano, naffe tuteekwa okutta ewamwe looya oba si kyekyo. Nga nabali bajja kati ezo zizangavangamu kye baayitanga vendettas, okwesasuza okwo. Nabano ne batta nabali ne batta ne bano ne batta, emyaka ne giyita 10 bakyayiggangana, batta eno. Kakati mu kiseera kino mu Romania waliwo famire gye nasomako ebiseera ebyo nga yeesibidde mu nnyumba kubanga omwana omu yali avuga emmotoka n'akoona omuntu. Kakati bali famire eri ebayigga, kati bano bakwata emmundu ne batula mu madirisa ne babeera mu nnyumba nga balinda okola ki. Abaana tebakyasoma kubanga bali babayigga. Kati yeyo embeera gundi mwe yajjira Nabbi Muhammad. Kati Nabbi Muhammad yayamba nnyo okuleeta eddembe mu kitundu ekyo, nti awo kwegamba omuntu yabanga kwegamba nga oluusi ne batandikanga kwegamba nti wabanga omuntu azizza omusango ne basasulanga ssente okusinga okusasula omusaayi, oba omuntu oyo yennyini akoze ekintu nga yasasula. Kati nekiba nti nokwega kyava wali mu kuyiwa omusaayi omungi, at least abantu ne bagamba nti oke kale tutuule tugire nankani kale waayo emaali tugire n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Kwegamba ye ku bubwe ayinza okuba nga mu kusomesa kwe mulimu ebintu ebimu ebigenda ebbali mu ndowooza z'abantu abamu oba mu ndowooza endala, naye nga yayamba nnyo mu kitundu kya Arabia Nabbi Muhammad. Kati mu biseera ebyaddirira awo ne wajja wabaawo entalo, olwo abasiraamu bagaziwa nene abakristaayo bagaziwa. Kati ensonga yali bweti, abasiraamu nze nga bwe mbitegeera biyinza okuba nga byonna sibitereevu nnyo bwe bityo, naye nga bwe mbijjukira sigenze kujjayo bitabo saawa eno, zino gundi topiki eno nene nnyo y'abatheologians, naye naawe bw'ogenda osomasomako ebintu ojjamu layini eri jeno n'omanya engeri ekintu ekyo gye kibeera kitambulamu. Abasiraamu eno bagaziwa okugenda okugira nankani okutwala ebitundu n'okweyongerayo, ate n'abagundi ate bali kumpi. Kati nga bwolaba mu Palestine wano Yerusaalemi, wano gundi ng'ekibuga kya Yerusaalemi kakati ekiseera kino tuza kikutulemu ebitundu bibiri, erudda waliyo basiraamu, erudda waliyo bakristians. Kati n'abakristaayo nabo abatume bwe baavaawo ebintu bitandika kufuuka byakabi, kakati nabo bagenda bawamba buwambi, olwo eddiini efuuse nga embazzi eyasenku oba enkumbi erima ekozesebwa kuwamba. Kati mu myaka egyaddirira egyo, mwaka oba gwali gwa 1205 Take 1605 Take newamba Yerusaalemi abatake ne batta abatake nga basiraamu, bo baali bamaze okuwambibwa abasiraamu abatake. Kati bo abatake ne bagenda ne bawamba Yerusaalemi ne batta abakristaayo 3,000. Kati ekyo kyekimu ekyavaako ebintu ebyaleeta ekyo kibayita crusades, okutandika entalo z'amadiini ne zitandika.
kati entalo z'amadiini ezo nkuzibala zatandika mu 1905 zaali 8. Ennya zaali z'amaanyi nnyo n'obulala babubala nti tebwali bw'amaanyi nnyo, nga entalo z'amadiini ezo zitunuulidde ekifo ekitukuvu ekya Yerusaalemi, ng'Abakristaayo baagala be baba basigaza ebifo bino ebirimu ebitukuvu ebya Yesu, entaana za Yesu na biki byonna bisigale nga by'Abakristaayo, ng'ate Abawarabu bagamba nti bo babiinako kubanga kati ntono ajja awamba, kati awambi yayingidde ali mu Yerusaalemi ali mu Palestine, kati awavaawo okufa kungi okwadda ne mu nsi eno munda ez'enjawulo. Kakati tugambe tuli ttake okulwana kuyingidde ettake ne Yerusaalemi twavuddeyo dda, kati tuli eno ttake eno gye balwanira nawe eyo yonna. Kati waliwo